tuwaye nkwaniriza nnyo webala okutwegattako yonna gy'osinzira okulaba programu eno. Programu tukkiriza ejja kukyusa ebiseera bya Uganda bibeere birungi. N'olunaku olw'enkya by'ebiseera ebijja bye twogerako, n'essaawa eneddako by'ebiseera ebijja. So tusuubira buli lw'olaba n'ojjamu kimu ekikuyamba, essaawa eddako eyo oba okyuse. Kale ebiseera eby'omu maaso bitandikirawo. Olwaleero ku bench nina omusajja tutera okubeera naye wano, omusajja w'amaanyi, muwandiisi wa bitabo, abuulira enjiri. Atera okujja wano ne twogera ku bigambo eby'okwekulaakulanya. Ebitabo bye byawandiise sijja kubijjukiza bantu, ebyama by'abagagga tomala gakola, abagagga bye batusinga, bizinesi eneekugaggawaza, lwaki tokulaakulana, strategic business planning, emisingi gy'obugagga, obugagga obubeerera, ne kano akakyali ndowooza akapya practical prayer. Yes. Evans Mayambala. Science okula ndowooza bujjanja kuba nsoma ebitabo nga 20. Byonna bya muntu omu. Nedda wateekwa okubaawo okufuba. Ensi ekijigaano genda mu maaso. Abantu balina we baatuula. Kituufu. Baabukala omulugani ntudde wano. Nindidde wano. Omwaka gutambula gutya sofa? Ebintu bingi bikyuka. Bingi ebibeere bibaddewo. Era ataalaba enkyukakyuka. Tuyinza okkera ku makya ng'ensi alengera nnengere. Omanye ensi esooka n'ogibeera ng'ogiri mu maaso. Bw'ogira ne mubeera ku step y'emu. Ne mubeera ku step y'emu ne mutuukana. Ekivaamu n'esoolooba mpola. N'otandika ogirengera ng'ogyolekeza olugalo. Kati neeweta ekkoona. Olwo oba osigadde. Ebibaddewo bingi nnyo, waliwo ebisanyusa, waliwo ebikuba entiisa. Waliwo ebirala nga biri awo tebitegerekeka, yebeera ndowooza reality mu nsi, naye mu mbeera eyo tuba tulina kukyusa maaso agatunulira reality, kuba reality yo tekyuka. Ensi bw'eba egenze kati kyusa maaso ate egenda okyusa maaso gatunulira reality n'okola ku kulowooza ku nakulowooza nsi ngenda gikola nti kubanga by the way ebintu bijja kukyuka. Oba oyagala oba tokola ki, oba toyagala, oba wooli oba olina entegeka oba togirina. Enkyukakyuka yo yina okubeerawo. Ne bw'okkiriza enzikirize nakyo si kyamagezi. Mu bulamu olwo babaga nti Mukama bw'ati bw'ayagadde. Bw'ageze. Nsi n'esimbula. Waliwo abantu bangi nze bemmanyi abakkiriza n'ekintu ekimu. Ebiseera byonna, sorry okusalako ku statement eyo. Ekiseera kyonna Mukama bw'aba ayagadde. Nedda. Oba embeera emuffe tuba tweyagalidde bibeere bwe bityo. Naye n'ekigambo ekyo okumala emyaka nga 2 mba ndiye mukono ewaffe eri waliwo omukulu wa ddaawa. Bampise okuyigiriza abakulu b'emizigiti. Ne muganda nange nina ekigambo kyange. Ddaawa kibanga njiri. Ndowooza ye mukulu w'okuliisa ekigambo. Doctrine. Wa doctrine. Ne muganda nange njagalayo doctrine ogimbuulire. Ekikyannuma mu mutima gwange abantu kwe kulowooza ndi buli kibaawo Katonda bw'aba akyagadde. Warusimbye omusajja n'annyamba n'alokola omutwe gwange guno n'ebirowoozo. N'asoma aya namba yagamba nti ebintu bingi ebibaawo mwana Adamu nga teyegendereza. So nga si kugera kwa Katonda. Mbwera Katonda n'amuterawo omukono n'amulekawo obulesi. Mwana Adamu atunula sayidi eno ng'asala ekkubo n'atatunula kweno. Boda n'emukuba. Katonda naddira ka boda n'asiikiriza kasiikirize kaleme kuba omwana Adamu. Kuba olunaku bajja kugwera mu kkubo. Kitegeeza nti ebintu ebimu tebibaawo bubeezi nga Katonda abyagadde. Ebintu ebimu bibaawo kubanga napulaninga bubi. Nali mbuuza abantu ennaku ezo nti abaana b'omala okuzaala abaana 8 nga babo ne mukyalawo naye nga mwagala basomere ddala mu mulembe guno nga buli kusoma kwa mwana mu ssomero litegerekeka kwa kakadde kamu. Kitegeeza nti mwetegekedde okuba n'obukadde 8 buli tamu, buli myezi 2 n'ekitundu. Tetuli mu biseera by'abaana bakuwummula. Ne mubuuza nti ng'okola mulimu ki? Ogwo okuleeta miliyoni 8. 8 n'ekitundu. Kubanga ebintu ebimu bigenda tubaako Walusimbi. Obudde butuuse omuntu aleme kulaba bulabi ng'ali mu firimu. Byaddala. Weebiri. Reality. Firimu zinyuma oli abuuka ku kizimbe. Olugwa wansi n'asimbula embiro. Mbiraba nnyo. Kati obulamu buli mu firimu. Temuli fantasy.
obulamu buli mu firimu mulamu bw'abantu kati bateekwa okuggyako firimu oli ateekwa okunyiga ka firimu ne kaggwako kati kaggweko otandika embeera eyaddala abaana bali 8 naawe oyagala okubasomesaako bafaanane ng'abaana b'Abaolusimbi kakati waliwo kye bayita mu Lungereza coming back to your senses waliwo olwobanga abaddeko ekintu neweddamu nojjako ekikuwugula noga nti naye nga nkyayina abaana be bano nze ne mukyala wange tukola emirimu gye gino n'abakola embaga abamu bagenda kukola embaga ezibajyamu n'ebintu bye twagala omanyi guno omutima nze nagamba abantu nti omutima kitundu ku ggwe mutima si mukamaawo engeri gy'ayagala omanyi pasita nze njagala nsuleko enaggulu weebale nnyo okozeewo ki ng'okola mulimu ki ekisenge kimu enaggulu kiri ku 35,000 okudda waggulu nga babayitayo enaggulu ekipangise gw'osalawo kati oyagala kusulawa kati omutima guno tutuuse ekiseera oguwa ebintu ebituufu tugambe nti tandikira wano kuba gukuba bukubi gwokyogwo kye gukuba mpaka mu kagere mpaka mu kaviiri negukuwa ne desire negukuwa ne okuyaayana kati naye ma n'okuyoya kati waliwo abantu abayoya ebintu nga yeerumya yekka nze Walusimbi nagamba nti waliyo abakazi 3 abatawasika oba be batawasa obalekera bannaabwe omukazi eyasoma ennyo fuba okulaba nga omulekera banne abaasoma ennyo babinkane babike balina emitawaana egibamala arizoninga waliwo ebigambo ebiyomba mu Luzungu gwe tonnabiyiga Oluzungu bayomba bulala kakati gwe oli ku kigambo kimu nja kutunda n'engatto nja kuyita n'obwereere aga Katonda ojja kuyita bwereere ojja kuyita obwereere omulala yaliwo atawasika omulala ye mukazi nga mulungi nnyo oyo mulekera baliwa beautiful mulekera abakyekaniikirira kubanga naye ayina emitendera gye waliwo omuntu nga yakafuna sente kikyamuwulira naye ezizo ogenda oziteeka mu bintu olowooza kutegeka obukadde ye alowooza birala bano abantu bajja kwambala engatto nga ya 50,000 tajambala ng'ali bukunya buli wiiki feesi yegendako 20,000 ojja kudda ku TV nga zino yombere okwo n'atwala litaaki yatwalanga 5 balaga teriyo saluni za 5 kubanga nakugambye nti omutima gw'ogulagira n'eddembe okuwummula n'okweyongerayo n'okusukkuluma biteekwa kuba mu bulamu buno kakati bw'omaliriza oyo ate omugagga ennyo naye muzibu oyo yawa ebiragiro naye mubi bw'oba tonnatuuka kuwa biragiro ng'okyayagala okulagirako anti omusajja oyagala kulagirako omusajja aba musajja kuba abantu banoonya kuba bulungi agawayi kaŋŋende n'owa ebiragiro ate abantu abasajja banoonya kuba basajja ne bwebalaba batambula egyo batambula walogola alenza obunyanya bwe alowooza nti bw'anaafunamu 2,000 ajja kuddayo eka waliwo ajja okutegeera nti omukulu akomyewo kakati ate gwe oyagala kubeera mukulu ndabayo ebivubukavubuka ennaku zino ebyagala ennyo okubiwa ebiragiro tebifaayo abaganda bagamba nti ku bugenyi teba bwami teba bukulu bw'oyagala obukulu tokyala togererayo bibya kubanga lwaki ku buli nnyumba gy'olaba wabayo entebe y'owa mukulu kakati ate omusanga agituddemu kakati ate gwe oyagala nnyo bagaye ni mukulu wuyazze entebe y'omukulu ebaayo emu kakati buli bw'olinnyo amadaala bagenda kubanoonyesa mmwe sabbuuni akawungeezi bino bimale mubuuza nemuga nti sabbuuni mulyamulye kati olowoozaamu akomyaga nti naye basabbuuni mulyamulye bannange kivuga nedda sabbuuni tebamulyanga ni mumunoonye kyova ofuluma n'akataano kati gwe musajja olina bakatadde bakataala ka mukono oli mu mbeera Walusimbi embeera etuuse ekiseera eve mu firimu embeera bwe tunaagitegeera tugenda kuyiiya amagezi agagyongerayo embeera kasita ekulimu okutegeera kikyatawanya bannayuganda embeera yabalimu okutegeera kati okuva lwe yabalimu okutegeera tebamanyi na waggikwata tebamanyi abasajja bagenda kulaba njovu nga basajja bamuzibe bwe bati bagenda okukyalira enjovu buli omu nadda nga alina lipooti ye eyakwata kutu naga nti enjovu eringa olupapula bwe ruti newunya nekibajogerako ndi yamaanyi olani mpanvu bweti kiri awo kintu kiwanvu yakwata ku kikono
ate omulala yakwata kugulu kati kiri awo kintu kinene toyinza nakimalayo. Bombi bakutte, bonna bakutte ku njovu y'emu. Kakati reality makes every other thing a little bit simpler. Amazima g'omanyi obukakafu bw'olina waliyo abantu abamu bw'obanga sigo wasinga okusoma noonya emirimu egigenda okufunira capital onoonye amaanyi aganaamukozesa bw'omala omukozesa onoonye ensimbi bwe ziwera bwe bazisiga. Waliyo ebintu byotasobola kukola. Ekikyatawaanya bannayuganda abaavu baakola ebintu by'abagagga, balina empisa z'abagagga. Abaavu balina empisa z'abagagga. Katujja otandikirawo mu kitundu ekyokubiri twayegenda mu maaso tovaawo. Katweyongereyo ndina omusumba Evans Mayambala. Obadde ngamba abaavu bayiga empisa z'abagagga mu Uganda. Bakola ebintu by'abagagga. Kye kino kyempulira nti omuntu yeegaggaasa. Saakunyumiza abaavu batandika okuzimba amayumba. Mu nsi y'okuzimba abaavu tebazimba mayumba. Kubanga gwe toyina ssente. Otulo tusobola okukwata ne bw'oba oyimiridde. Kituufu nnyo. Nze ennaku zino nagaana Walusimbi okuddira otulo ne tuba ne miliyoni 5. Nanze siina ssente. Otulo. Akayumba kayina ennyumba y'omukazi oyo n'omusajja yina miliyoni 8. Ye atalina ssente. In other words, ayina capital wa miliyoni 8. Atudde awo. Amuleeta mutulo. Kibi okuzimba abantu banoonya buli omwana onoonya kufuna wasula wawe. Abaavu tebazimba. Nina mukwano gwange mu Kenya ayina factory nnene nnyo nali mubooza ti naye amaka ago galuwa. Nanga nti sooka otunule wano. Nanga nti nze nimaze ofuna akuuma akakola ssente. Buli kintu kijja kusoboka. Tannaba kuzimba nyumba ya nkalakkalira. Hapana. Naye alina akakolero wakolera ebintu. Yagamba nti afunye ekyuma ekikola ssente. Kubanga afunye ekintu ekireeta ssente. Ffe wano tusooka kunoonya nnyumba. N'olyoka onoonya bw'otandika akasimu. Era w'otegerera ng'abantu bakyabanya emirimu naye nga balina gye basula. Kiddemu ekyo. Abantu b'otegerera nti bwavu buzigeze bweyongera nga balina gye basula naye nga bakyabanja emirimu. Gye basula tewaweerera baana. Gye wasula tewazimba ggwanga. Mawanga agakula kyovula babakkiriza gavumenti yennyini mayumba n'abagagga. Kubanga omugagga bw'amala ofuna ssente omanyi obugagga bw'oyewuunyisa. Oba olya essowaani y'emmere emu nga naawe onywa ekikopo kya caayi kimu naye ng'oyingiza kawumbi. Ekivaamu ng'otiikwa okufuna abantu b'ozimbira amayumba ssente zo zibeeko we zituula. Nakugamba nti teri ssente za nnyumba etegerekeka zikomawo ne bw'oba ogipangisa mu myaka 10 egisooka. Tiwali. Therefore nkugambye nti obulamu buve mu firimu. Bwe bunaava mu firimu tugenda tandika obulamu obwa ddala. Wano buli muntu e Uganda kankubulira asobola okufunawo akasimbi akatandika emirimu. Naye n'emirimu gye twayagala tulinga oli yayagala omukyala ng'ayagala yasoma nnyo. Tamanyi kuyomba mu luzungu. Tamanyi kuyomba mu luzungu, tamanyi kaayana mu luzungu, talobinga mu luzungu. Njagala kusomerayo ekyandiko omusajja omu yali mu Bayibuli muno nga mugezi. Lubereberye 29 ye Genesis eyo 29. Musajja bamuyita Yakobo. Yakobo adduka ewaabwe afunye emitawaana. Buli muntu yali afunye ku bizibu. Lwaki bw'okula ng'oli musajja bakadde babaali bakwagala ennyo bakusiibula. Naye mwana wange naye mwana ono tatwonooneka kafune gy'alaga. The power of transition eteeka okujja wano. Waliwo tekubaawo okusinvula. Enkyukakyuka. Eki kyatulemesezza wano waliwo abantu abataagala kukyuka. Wateekwa okubaawo era ensonga ezibagaana. Okukyuka abataagala olusi bw'aba ndowooza si butaagala naye kutya. Ekyo kimu kutya. Naye abalala baagala wabeewo akyusa. Abantu bano baagala okujja okugaba buli omu alinda anaakulembera. Lulinga lumbe lwa mugagga. Buli omu ayagala bajje nga biteredde. Oli bamugaa nti bwe bambikira saatuulanga olumbe lwa mugagga. Kati muyaga ti nalina mu kkubo ne bakimbuulira. Olw'omwavu bwe baayo kukima amazzi. Kubaayo kukima amazzi okwasa enku. Kati abantu ebintu ebimu baabimanyiira tuli wano. Sooka osome Yakobo. Wulira olunyolo mwenda. Bwe yali akyayogera nabo Laakeeri n'ajja n'endiga za kitaawe kubanga yazirundanga. Awo lwatuuka Yakobo bwe yalaba Laakeeri muwala wa Labbaani mwannyina wannyina n'endiga za Labbaani mwannyina nnyina. Yakobo n'asembera n'ayiringisa ejjinja n'alijja ku kamwa k'oluzzi n'anywesa ekisibo kya Labbaani mwannyina wannyina. Yakobo n'anywegera Laakeeri n'ayimusa eddoboozi lye n'akaaba. Yakobo n'abulira Laakeeri nga ye muganda wa kitaawe
era nga ye mwana wa Lebbeeka n'adduka Nambiro n'abuulira kitaawe. Awo lwatuuka Labbaani bwe yawulira ebigambo bya Yakobo omwana wa mwannyina n'adduka n'okumusisinkana n'amugwa mu kifuba n'amunywegera n'amuyingiza mu nnyumba n'abuulira Labbaani ebigambo ebyo. Labbaani n'amugamba nti mazima ggwe oli ggumba lyange era omubiri gwange. N'atuula naye n'amalayo omwezi gumu. Labbaani n'agamba Yakobo nti kubanga oli muganda wange kyekiva kikugwanira okumpeerereza obwereere, mbuulire empeera yo eneebanga ki? Era Labbaani yalina abawala babiri, erinnya ly'omukulu Leeya n'erinnya ly'omuto Laakeeri. Ne Leeya amaaso ge gaali magonvu naye Laakeeri yali mulungi n'amaaso ge gakusanyusa. Yakobo n'ayagala Laakeeri n'ayogera nti naakuweerezanga emyaka 7 mpeebwe Laakeeri omwana wo omuto. Labbaani n'ayogera nti waakiri mukuwe gwe okusinga okumuwa omusajja omulala beera nange. Ayagala muwasa. Kati Yakobo kye yalina yali talina bintu byabo. Kozi weyongera maaso awo we bamubuuliza bamusasule ki? Obaani yamugamba embuzi ez'ebitango beza. Kakati bwansi wano bw'atandika okulunda ninga akijjukira ekyawandiikibwa. Kye kimu kye kino naye kye yasooka okukola nga talina byabuko yalina amagezi agayiiya. Wane wateekwa okubaawo omuntu ayiiya. Omuwala yamulaba mutamwagala kyokka yazze engalo nsa talina byabuko n'awaayo emyaka 7. Ebyokusanyusanga abazadde b'abawala byava dda. Bino byadda tebamala galonda tomala gatwala kyotaasobole tokyerijjako. Abantu mpulira beevuma okwanjula ennaku zino. Nkugambye ennaku 365 emirundi 7 nga buli naku bwakeera okulima alimira muwala nga ogwo guvuddeko nja kumufuna, ogwo gwakubire gutondose nja kumufuna. Ekiteekwa okubeera wano nze kankikubuulire wateekwa okubaawo omuntu kyayagala, ateekwa okubala omuwendo gwakyo bakifuna batya. Bino ebintu by'okulonda obulonzi ebintu n'okubifuna obufunyi kyenva mukyalaba mukyalinayo mu pyajje nindayo mu pi ze firimu zirizo ogambye bali mu firimu. Kakati MP yagenda taddanga ogenda kuwira olutalo luno lugenda okuddako. Naye yanoonya transition ye. Naye yanoonya wakyusiza bintu. Yakobo yagenda okulaba ngaawo waliwo okulima. Abantu abamu ebintu by'oyagala bigenda kujja. Bw'onooba ddala otuwiddewo plan kiki ky'ogenda okukola kati? What are you going to do now? Ugandans teriyo ayina bintu byo. Teriyo ayina mukyalawo, teriyo ayina mwamiwo, teriyo aweerera baana bo. Nina n'entalo zempulira wano. Oli agandi kati abaana abawala babongereko ne pads sanitary wear. Kakati bane ani amanyidde ddala alina okwagala kw'omwana alumirirwa oyo ennyo. Ani alumirirwa kyova olaba bwe mwalowooza nti baali balumirirwa baali tebalumirirwa. Bwe yamala okukwata akalulu yatebenta za mbwa kugenda kufuna gye bamusasulira. Naye anoonya ebibye. Because life bwetyo bwefaanana. Waliwo omuntu alaba kyayagala n'addayo n'abala omuwendo. Ono yabalamu n'agamba nti bwe ŋŋamba emyaka 2 tebajja mumba. Kati kaŋŋambe 7. Nnime waakiri amabavu ganzijule. Naye omwana oli omuwala mulungi. Ebintu ebimu n'abasajja mbagamba kati gino entalo z'olaba ziri mu maka. Omuntu yayagala omukyala akola anaatuyimirizaawo. Tosobola teri musajja gwe bayimirizaawo nga mukazi yamuyimirizaawo. Wotolanga ku ffujjo ly'abakazi. Asobola okukolako effujjo yonna. Yabeera in charge. Anti waliwo ebintu 3 bye njagala otegeere. Omuntu bw'akulaga obuvunaanyizibwa asaba obuyinza. Kituufu. Singa onteekawo nga nze mbikolako nze mbitegeka manjagala ompa obuyinza engeri gye binaayimirira ye control. Naye ate bwe mala okusaba obuyinza mba njagalayo ku maanyi. Kati abaami abamu tebaamanya nti gwe waleka mu buvunaanyizibwa yali ayagala ne ku buyinza. Bw'omulekera obuyinza ate aba ayagala ku maanyi. Kale kitegeeza gwe bakuleka tolina. Bajja kubuulira ebintu by'otawulirangako. Nzirage bajja kunoonyesa sabbuuni ekiro nga gw'olina akatooki. Sabbuuni abaana bamu twamutadde wano. Yabadde ali wano. Gw'oteekayo amazzi agokya bw'onoonya ne sabbuuni. Ate omukoowu ani yakoze ani yakooye. Kubanga eyakooye gwe tuweereza asobole okurefreshinga. N'ekyatuweereze nze ŋŋamba abantu tebateekwa kuva ku front seat. Mu mulembe gwaffe kuno oteekwa okuba nga gw'oli ku mwanjo. Gw'obitegeera gw'obiyiiya gw'obisalawo. Tova mu muzannyo. N'obuyinza lwe bunajja olwo. Obuyinza lwe bujja n'amaanyi lw'ogasaba. Ku bibyo
ebitali bibyo tolinago ow'amagezi ku bintu bye. Nze Walusimbi kyekyangana okufuuka employee ekyangana okukozesebwa njagala nnyo okuwa ku biragiro. Kati ate mukama wange awe okuva ku makya yawe ebiragiro awe ku mukaaga ku mulwana nange mbanja akuwaayo ku biragiro. Olwo tebangobye oba omulimu gukulemyawo olwo bangobye. So waliwo ebintu bisatu bye njagala olwaleero okulekera abantu bano wakati mu nkyukakyuka. Number 1, modalities. Waliyo engeri ebintu gye bikola, engeri yabyo kasita tokkiriza engeri yabyo, kubanga abantu balowooza nti ebintu biyinza okujja byokka. Abantu banoonyawo panya, banoonyayo izewe, banoonyayo singa waliyo engeri endala. So in other words, it must be your way. katujja mu kitundu ekyokusatu obimaleyo byonna tuwaye genda mu maaso katukomewo. Katuyongereyo ne tuwaye program gye tukkiriza nti yegenda kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso. Obadde wali otuwaddeyo kimu waliwo enkola y'ebintu modalities. Omanya abantu tebakyabuuza nti ebintu byano bikola bitya. Abantu balowooza nti ebintu bijja kukyuka ku lwabwe. In their favor. Bibagondere. Mu favor enkyukakyuka ejje mu favor eyaabwe. Era kyobula abantu baganye babakwatirwa ekisa. Babalowoozeeko. Okay. Abantu banjijukire, abantu baagala nnyo okubajjukira. Kyabuntu it's nature. Okujjukirwa. Waliwo atakyagala okumufaako bamujjukire. Okujjukira kwewuunyisa. Abantu tebajjukira bw'oba bakaabya amaziga. Bw'oba byebajjukiza bibanakuwaza tebajjukira. Kyaŋŋamba ekyo kituufu naye buli muntu mu butonde bwe ayagala nnyo okujjukirwa mu mbeera ey'obulungi. Bandowoozeeko. Ate abantu tebakolerera ekyo ate. Bwe baba bagaba akasente ka kino na kiri nange wendi munzijjukire. Anti gambye tebajjukira bantu bali wansi. Oteekwa kuba ku mwanjo. Bino bizimbe bye tulinnyako waggulu. Bw'obanga toli ku floor kwe tuli. Tulwawo ennyo okujjukira ntwali tukulabyeko. Waliwo yabadde mu basement. Tolina mitawaana egyo. Tolina budde obwo okujjanga wansi. Kyova olaba abantu lwana okuva wansi. Nze ngamba abantu there must be a way you have devised. Buli kuba wengeri gy'ogerengetanyizza okulaba nga buli mwaka weeyongerayo. Ebintu ebimu tugenda kulwana nabyo nga bwe bifaanana nga bwe biri tubiyiteko. Kigenda kubanga gwe wakipanga kambabulire kasita kikuva mu ngalo. Namba 2. Lowooza ku ze bayita modernities. Enkyukakyuka y'ebintu nga byeyongerayo. Mpuliramu modern omulembe. Ensi ebuuka. Ensi bagikoleeza n'etandika. Kati ekizibu ky'abantu tebamanyi that the world evolves. Tebakirowoozanga nako. Buli muntu waali akoleeza. Buli muntu akoleeza. Ate buli omu ayagala waggulu. Laba boogenda okusigala wansi. Okukoleeza okwo bwe kugattibwa wamu ensi n'etambula. Ensi ekyusa ne trend. Ng'ebintu biwali obimanyi nga byakyuka. Kyova olambuuza abantu oliba okola ki ku myaka 7. Pulaani gikube kati bw'otaagikube ogenda kutwewuunyisa. Kati waliwo abaasigaza zino essimu ez'oku mmeeza naye nga n'emiti gyagwadda ne waya zagwakudda. Olwotegera omuntu asigala mulembe omukadde. Waliwo mukwano gwange ennaku ezo twali tumugamba nti essimu z'okunyiga amapeesa nazo zaagenze. Nazo zigenze akyayagala kunyiga. Naye n'atambula n'ensi n'afunayo naye ey'okugirako. Olwo mwali kati. Olwo naye akoleeza. Ali mulembe. Buli muntu gyali tunuulira engeri ejjengo bwe litandise okukuba nga ligenda. Nze ngamba abantu nti goonya omunya mu Africa tegusobola kufuuka goonya mu America. Gusigala munya. Gusigala munya. Ne baguzimba endowooza enkadde mu setup empya olaba abantu bakuyitako biti. Nze nabagamba nti yabeeranga ebukoto. Kozi wagamba bireeta n'entondo. Yabeeranga ebukoto ojja kwesanga ebukoloto. Ng'olinamu nnukuta zokala ntwabiranga bukoloto bwe twabiranga bukoto. Uli ebintu bikyuka. Kyova olaba abantu tebannamanya na kibuga bwe kikyuka. Wenjijidde wano nalabye jjo ekiragiro. KCCA ng'ekiragira tewabaawo akapande akalinnya ku mmotoka. Okujja ng'ogenda kukasasulira. Outdoor advertising. Badde mbulaba nnyo ku mmotoka za special ne taxi. Omala kulangirira nti nze nina olukusa era bw'okamala n'okatimbako nga bakuteerayo omusolo gwo.
enkyukakyuka eyo ng'efaanana bwe tutyo nze najjana ne nkugamba ffe twamala okulaba ewaffe ekibuga tukyagala mu mayiro 5 tumanyi gye kijja abantu abamu okyaganidde mu kibuga wano okyali ku mulimu olinda ne bali kugobera ddala olyoka otegere nti omulimu guweddewo ekiseera ky'okuddayo kituuse nze nabagamba ti bw'okolanga omulimu ne bakusasula ne bakwebaza manya nti ogukola bulungi kyoboddako kugwekolera bw'obanga bali b'oguwa basiimye ne bajjayo n'omusaala kitegeeza nti ogumanyi bulungi kyoboddako omulimu gwekolere weesasule otandike n'okwezimba n'okwerengera gy'olaga abaana baffe basoma walusimbye abantu bazze ne makampuni gaffe ne batuula omwo nga ne kampuni agirabako ekipande Mayambala and Sons oba tebamanyi kusoma Mayambala n'abaana be najja kkalira kati atudde akkalidde tanyegenya namu tamanyi nti abaana bange anyamba bakule kubanga eno kampuni yange ne batabani bo ne bawala bange kakati yalowooza nti omwana wange ajja soma atuuka okufuuka accountant nga ye akyali accountant mu kampuni yemu awo saani wayingirirawo isaani ajja era bwe tuba tukusiibula tobako nakyo otukoze by the way abamu tujja basiibula nga tonna tunyiiza oganda kujja mukama wange naye kiki kye nakoze nti toyina era okuba tolina kye wakoze kinva nkusiibula abalina bye bakoze sisiibula basiibule omukwase package ye omugaba ababalabire waliwo kampani gye baŋŋamba nti mukulu omuyaga nti package nagikuweera ku musaala gwo bw'obanga emyaka 3 gikulemye okutegeka nze ngenda okuwa ogenda zitegekamu ekyamangu ako nalabye kampuni ez'obuveerezemu zatandise okuggalawo eziggala ate si teziggadde zokka 29 abantu baakiwulira nti akaveera kawereddwa nze nakugamba nti bw'obanga okola mu kampuni buuza nti ŋŋendera ku mutendera gwakumeka kuba bayita CCTV kamera kitegeeza nti abasirikale babagobye ababadde balawunaawo kati asikaaliwo ku mulyango oyo aba agenda kakati ate bwe baddira ne bateekawo waliwo kano akoogera ku mulyango nga si kamera yokka bategera front desk ono ali ku front desk yabanga receptionist bamwongedde ebitiibwa kati ali ku front desk akubuuliza ku mulyango badde ogamba ki badenze kulaba Mayambala akusuubira atansuubira naye mbadde mpita wano ne ŋŋandika munamuseeko tonomusanga eka kitegeeza nti ne bano ababadde wano baseetuse batigaalo balagawo ababeeranga office attendants kyabanga popular nnyo ekyo mu zi office aweereza kyayi za government office attendant tigaalo baleeta buleesi bufumba kyayi pakoleta weeziri wali god kakati ete email bwe zajja ne ziddira ba messengers b'office baprintinga ngawo nebbaluwa n'agisitulawo n'agitwala wano enkyukakyuka ngo emirembe gijja gikyuka tujja mu modernity owagiraba otya wagitegeera oba tiwagitegeera ebintu bivaawo naye gwe otuddawo birinzaawo oba kindeetera n'ebirowoozo lwaki abantu abamu baagala nnyo okukyusa ensi naye nga bo enkyukakyuka terina ngeri gyebeeragirako gyeba reflectingirako tebagamanyi nagamanya ensi eri ku byayo buli omu tujja kukyusa ensi eri ku byayo yo yennyini n'amaanyi agagikyusa togamanyi amanyi buli kintu bakitonda n'amaanyi agakikyusa amaanyi agakyusa ensi ogalabulabi nga obudde buziba ne bukya naawe olimu gago now ekigambo ekyokusatu njagala abantu batandika okufuuka batute moderate things average stuff lwakiri woba toli ku top beera at the average waliwo ebintu ebya bulijjo byotekubanga obirowoozezzaako ng'obikoze ng'obitunuulidde ng'obitegekera mulimu nga kyomu onoobeera waani emyaka egijja nakugambira wano ti bw'oba oyagala okuyingira ekisiikirize weewuubiremu muti simba gugwo tojagenda wa mulirwana ogenda kubeera waani naye amanyi nti n'abantu bamanyi nti bajja kukaddewa abamu tebeeraba mu bukadde tebeeraba mu bukadde beeraba bafudde emyaka nga 5 ate n'okufa tebakwagala tebeeraba mu bukadde n'okufa tebakwagala kati tebamanyi oba bigiwalagawa kyovulaba ensi ekyuka bwe bagikaayanya abo saagala basanga so number 1 put a yardstick for yourself weewe ekipimo ekigero weeterewo ekigero weeterewo embiro z'odduka weeterewo emisinde gy'ogendako ng'olagawa number 2 funa gy'olaga ndagawa abantu abamu ndagawa agenda kukyusa tukulabe ng'okwata emigugu gyo ng'ekibuga okiviira tukulabe ng'oviira society ezimu
enkoko ey'olwa buli waggulu jajjiraba nga bw'ogattagattamu naye kino omuntu akyusa embeera mwali. Nze nina ekirowoozo kye ndowooza buli muntu ategere sizoni mwe tuli, ategere gy'alaga naye yennyini yeetegere n'amaanyi g'olina olina amaanyi genkanamu kubanga amaanyi mwe tukolera. Abaana abamu baali baana b'abagagga babalekera ebibanja, nze gwe bataalekera nkola ndi. Waliwo yakiŋŋamba ekyo nti waliwo be bategekera ne be bateekateeka. Ate nno kangubuulire ffe mu nsi y'abagagga yeewuunyisa ne bw'oteekateeka omwana byewategeka byokka abisangawo. Kati gw'olwa ebintu byotagenda kujjawo mwana we ajja kuba mugezi naye ng'alina ne byasikira. Ate olwo ebintu byotajja mu pulaani. Nze nsaba abantu mu ggwanga lino ng'era bw'ogambye buli muntu akole enkyukakyuka. Ate buli muntu ategeere ti amaanyi g'okukyuka gali ku ye yekka. Tetulinda mulala kubanga yeffe abali responsible. Obuvunaanyizibwa buli naawe bwe butaakole bwe butyo eyabeeranga ebukutu ojja kwesanga bukolaki. Bw'oga nti ekibuga kyaffe we tubeera ekyalo kyaffe kikyafu tuteekewo enkyukakyuka kitegeeza etandika naawe. Ate ne bali baveeko bali tolina kyobategeerako buli omu alina pulaani ye. Abantu abamu bapulaninga ne bagenda kulinnya ku ggwe. Ne bw'obalaba bakulaba ng'eddaala ne bw'oba otambula balaba eddaala limu nagala amadaala abiri oyo bwe mukozesa bwe tumugattako ono mba ntuusa wali waggulu. Kati gwe obeesiga otya? Tutuula nnyo ne tulinda ekintu ekyo kinnuma. Nze sikyalinda era nze nagamba nti abantu nze sikyalina gwe nninda. Entegeka nzikoze nze kennyini kyovula buli ntu yamuyambuza naye ng'ebitabo wandiika bingi ne mugandi njagala abaana bafune bye banatunda mu bukadde. Nze njagala Walusimbi okuweza emyaka 8 nga nina ebitabo 8. Buli mwaka n'ekitabo. Omulembe egyo giteekwa okusoma ebitabo. Ne bwe giriba gireeta nusu 10 Uganda eriba n'abantu bakadde 5. Mba neteekamu abantu kakadde kamu okuba ne biliyoni ya sente. Sente tuzigenda kuvaawo. Engeri gy'ozuukuka, engeri gye weebaka, eneereeta akakadde. Engeri gy'otoola ekibuga bweti olaba ng'oli biliyoni ya mulembe gwaffe. Abantu abamu otikwa n'okuva ku mulimu ogwo n'oguleka gubaleebalemu obuze ngaabe bankwataganya ne bansasula buli mwezi ndikwata ku bukadde 2. Gwoba weesalawo gaye n'emulimu guno naguvaako bwe nabala abalamu nalaba sirina gye ndaga. Abantu okubeera mu kino ky'oyogera ne bakituulamu bulungi ne bakijjaamu ekyo enkyukakyuka okubeera ekitundu ku yo okukoleeza ensi batambulire wamu nayo ndowooza kiriko ebikyetaagisa naddala mu bintu bye bateeka mu bwongo bwabwe. Okusoma kikulu naye okuyiga kya muwendo. Okuwuliriza ebyogerwa eby'amagezi kikulu n'okulaba eby'amagezi nakyo ndowooza kikulu. Naye era nze ndowooza buli muntu akole entegeka eyiye. Kubanga osanga omuntu nkuwa ekyokulabirako takoleeza tali mu mbeera eri ey'okukoleeza naye n'akeeraawo kika kya TV byalaba ebintu byalaba olunaku ne luziba n'enkya ne lukya n'asigala nga ye muntu y'omu omwaka ne gutandika ne gugwako n'asigala nga y'omu. Bikula peegi z'ekitabo kyo obuuze nti nga nkyatambula bwe nti ndikwata ku biliyoni. Ebitabo bino biba bikulu nnyo. Okuteeka bino ebiwandiikiddwa mu bwongo ne tubinyweza. Abagagga bo bali ludda wa? Obugagga obubeerera emisingi egy'obugagga n'ebirala. Otukoze bulungi. Webala okukkiriza okuki. Ekimu ku bintu bye neegomba okwogera n'abantu. Njagala ate enjogere n'abantu emyaka gy'obulamu bwange bwonna. Njagala ng'oyala okufuna Pasita Mayambala genda ku noti 772 43 98 96 noti 772 43 98 96. Abaana bawummudde ssebo tebakubira okubuuzaako. Abantu bakuba awo tayinza okumbuuzaako ng'alina byaŋŋamba. Omulembe gukyuse nnyo abantu bakolezezza. Waliwo akuba essimu nagamba mbadde nkubuuzaako naga so ate awo aba nkoze bubi. Ndi bulungi. Naye nga mu mulembe gwaffe guno tobuuza obubuuza ku muntu. Abantu abamu Mukama baalese mu bulamu bagenda kukugasa. Baako ky'omugjamu. Nga tolina na appointment nabo. Yongerako ku bantu be wakafuna ogende nti n'omugaso oyo mulina. Omulembe guno agenda kuba ggwe. Bw'ataabeera ggwe bagenda kufuula eddaala. Tweyanzizza nnyo. Ebadde tuwaye mwebale nnyo okubeera naffe okuva gye tutandikidde. Program tukkiriza ejja kukyusa obulamu bwo era ejja kukyusa ebiseera bya Uganda okutwalira wamu ebiseera ebijja mu maaso. Mutukoze bulungi nze Frank Olisembe.